nimeongea na Bobi Wine leo saa 8 nimeongea na Bobi Wine na ameniambia Bannakenya abeyongeddeho okulaga obutali bumativu abeyongeddeho okulaga obukawo omwami oyo ayeyogedde ne His Excellency Robert Kyagulanyi era mu bigambo bingenda muko abantu bagamba nti nedda atwagala kimala kati banno bali ku nsonga y'abaganda baabwe Bob Naji n'omulala era nga obalaba ku screen abagambibwa kwa nti enaku z'omwezi nga lumu Oktoba baabuzibwawo oba bakwatibwa okusinziira ku yali nabo omukyalo omujjukira bunyo kati weekend ng'etandika omulamuzi ku kkooti enkulu mu kibuga Kampala yasaba abakulu bano baleetebwe either dead or alive obanga balamu obanga ki si balamu omulamuzi yawa abawalina ennaku 7 zokka babaleete Bannakenya ayo Bannakenya bagenda maaso n'okuma omuliro bagamba nti nedda Uganda mutwagaza ki 5 atakuwa na mkutano kubwa pale mbali angeomba niingie Uganda kwa sababu atakuwa ameniprotect kama mbunge wa Uganda. So mimi tarehe 5 Museveni jua ya kwamba nakuja kusisumuana na wewe na uwazi nishinda hata kwa mangumu wa Museveni tanyonga wewe kumbavu wewe manina zako Museveni. Nitarudi. Mimi nitarudi. Baba tuendi. Dara mutu agati kati no bano betadde mu ddene Bobi Wine ali mu Eastern eyo kigamba imbu bandi banga bajja kumwegatirako eyo kati Bobi Wine walukano ka moment bano no tebaafuna kadi ya NUP naye byaddala balabide Bobi Wine ba foot soldier babafumbira babakolera byonna hospitality yonna Bobi Wine jali mufuna mu Eastern bano bagikola bawaddeyo n'emmotoka ku lwa struggle njagala byaddala tubatira omutima mu comment section njagala okulabemu kati Bobi Wine yayugumiza maasawo video sokolabemu ticket ya NUP naate nayongera tekola ebyamaanyi kati atukwasize motoka yino ere motoka eno nange njagala njikwase team eyembale njagala okwebaza ennyo otuwadde lesson ey'amaanyi ennyo the same thing ne Comrade Zanubia naye yali yesimbyewo n'atafuna ticket naye yatulabirira yatufumbira emmere ye ne mwami we bali into the struggle not just for positions but for the betterment of Uganda. Era nange njagala bakakasa bannange tugenda mu buyinza nze gwe mulaba wano I'm going to be the president of the country era tugenda kulembera NNC nammwe webale nnyo mwebalire dda muzeyi webale nnyo webalire dda let us do this era kikwasiza ddala gwe Zanubbi takbir banaye mwebale nnyo mwebalire ddala may this example continue to reflect in other places. Tulina bannaffe bangi nnyo munaye nga twalina expectations mu bo naye nga bo just akafo tiketi kaadi y'ensonga naye mwebale kulaga nsi kye tubirivingiramu nga NUP nze nange muno munyongera amaanyi kyonna kye bakola sisobola kupowa oba nga wali abantu nga mmwe abalina omwoyo gw'eggwanga I continue to draw inspiration and to draw example. Tugenda kuwangula tugenda mu buyinza tugenda kunyumirwa Uganda era oyo ali mu kifo kyo nga ambassador akole mu kalasi Our power people power NUP everywhere NUP oyo nno eddobozi emuwulidde road mayor waffe najja mu kibuga Mbale kati awo ndowooza ne weetutema I'm back.
eryevuddeko Mapu Media TV. Wajini akasawe Karua atawala sintu mwetuli
mugamba mujaviki ekigambe Bagambe.